wano ku the buzz yujuka na kugamba nti we wali buli kimu kyoyagala kumanya mu entertainment industry wabula kyoyina okola soko subscribing onyigene ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi wanooka. Tugenda kwogera ku mbeera eriwo ku mwana mulenzi Geosteady y'omu ku bayimbi bafa babaddewo at least buli mwaka batukubye mega hit yatukuba obuyimba omuli Semuwe finally n'obulala bungi bwe yatukuba. Wabula ate ayina mukyala we gwe bayita Mukazi babaddewo ebbanga bayina abaana babiri nga bakikwasaganya bw'oba oyogera ku career ya Geosteady ya music at least nono omukyala ayina at least kye yamuteramu badde bakikwasaganyiza wamu kumanya nti Geosteady agenda mu maaso. Wabula bantu banji badde bavaayo nga bagamba nti omukazi mukulu Geosteady akyali muvuka muto naye nga tebabivaako bafocus nga bagenda mu maaso. Emabega kwawo bigambo bibadde bitambula nga biyitingana nga biraga nti bano ababiri ndowooza tebakyakwatagana bulungi wali okwesika omuguwa naye nga tetunabikakasa bulungi nga bw'okimanyi nti wano ku the buzz tukuwa amazima. Naye olunaku lwa leero omukazi we avuddeyo Mukazi n'ayogera bigambo bibadde bingi nga gamba nti Geosteady yamugamba nti ndowooza ayagala peace ayagala kubeera yeka. Omukazi nasalawo namuleka nagamba kansoke muwe emirembe nange mbere nzeka. Omukazi yagenda nafuna enju nagamba no let me stay alone Geosteady naye muleke. Wabula gamba nti olunaku olwaleero Geosteady agenze namulumba mu nju ye namenya olugi natandika okwonoona ebintu bye namukuba. Omukazi ayogedde ebigambo bibadde bingi kubagamba nti abadde asirise okumala ebbanga ebintu tayagala kubireeta mu mawulire naye era still Geosteady kyakoze omukazi asazeewo ebintu abireete mu mawulire. Yoyo omukazi wa Geosteady embere eriwo. Wabula ate Geosteady tanaba kuvaayo kwogera ku zino ensonga era tumusuubira aveeyo okwogera ku zino ensonga kuba kati kino ekintu Geosteady bw'atavaayo na clearing erinnya lye kiba kigenda mu affectinga musically. Kubanga mukimanyi nti omuntu bovaayo n'okuba omukazi kiba kifaananyi kibi bw'oba olina abafani bo abakazi baba tebakyasobola okuwa obuwagizi oyinza okutegeka kosati ne batajja. Bayimbi bangi betulabye mukimanyi nti abantu bangi bali eyo baba batunulidde baba begomba kati bwe muvaayo ne mukola ebintu bwe biti kiba ndowooza tekiba kifaananyi kirungi. Katusubire nti Geosteady ajja kuvaayo clearing erinnya kuba kintu kibi okuba omukazi. Abakazi tulina okubawa respect. Ekyo kintu nakirabako emabega kwawo Wizomanizo ebintu byavaayo nga biraga nti Wizomanizo yakuba omukazi Haji Haruna ne Kemisera byonna mwabiwulira naye ekyo kintu nga ku ba celebrity baffe kiba kintu kibi. Ndowooza tumanye nti tukwasaganya zino ensonga bulungi nnyo abakazi tubawa respect. Wabula tukyagobera zino ensonga tugenda kutuusako Geosteady anytime kyolina okukola weekumire ku the buzz UG o subscribing ne mukwano gwo naye mugambe nti abeereko wano oka we wali latest information mu entertainment.